ku media omusajja agenda tusigale naye twamagambe wanswaza nti ndi ebisiyaga tagenda kera ku machanga omwana we yeetaaga obuyambi amulabire. So guys, muveemu embeera ez'okwagala likes and views. Mbaniriza nnyo ku YouTube channel yaffe Life Experience Uganda, amanya n'eddoboozi nze Asha nava n'amatovu. Mwasibe mutya bassebo ne bannya basama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Banange mwebale kutulaba, mwebale kutwagala, mwebale kusubscribinga ate nga n'abakadde bane musharingireko abalala tubeere part of us. Buli lwe tuleeta tubeere part of us. Ate olunaku olwaleero ngenda tambulirako mu mawulire. Ngenda tambulirako mu mawulire. Waliwo omukyala oba tumuyite mukyala Biswanka oba yamuzaala mbuzaazi mwana n'alekaawo. Olunaku oba lwabadde lwaggulo bafunyemuuko obutakkaanya ne bayombye bingi. So simanyi muwakazi oyo kyabala, simanyi kikyategeeza. Mu bulamu bw'ensi abakyala fe abakyayisa abasajja abaana baffe be bazaala. Buli lw'olikeera ku makya n'ogugubana n'omusajja gwe wazaalamu omwana agenda kyawa mwana wo, tagenda kyawa gwe wabula agenda kyawa mwana wo. Mukyala Biswanka oba gwe yazaalamu omwana mbadde nsaba mukwano gwange omulungi muto wange ezo live ze mubeerako ne Biswanka ne mwevuma lekeraawo. Wanudde ogenda kwetaaga Biswanka, wanudde ogenda kwetaaga obuyambi okuva eri Biswanka nga tebwetaaga ssente, tebwetaaga kintu kyonna wabula nga bwetaaga taata wa mwana oyo. Naye nga ggwe wamukyayisa omwana. Sometimes abakyala oba abazadde tukola ebintu ebitanyuma. Can you imagine zino social media ezajja oba zino live zajja nti mugende nga ku live mwevume oba muyombagane. Munakeera ku makya ne mufunamu obutakkaanya ebyo musobola obisootingira eno. Okitegera oba musobola okwekubira essimu. Ffenna tusobola okera ku makya ne tujajinga Biswanka nti alina empisa embi mubi nnyo. Naye ate gwe naawe oyanika obuziina bwo oba otulaga nti naawe toli mukazi mwangu. So omuwala Biswanka gwe yakera ku makya n'azaalamu omwana kuba sijja muyita mu kyalo teyamuwasaako. Beevumye ebigambo bingi, beevumye ebigambo ebisongovu. Nesitegera main point eri ki? Oyagala buyambi bwa mwana, kuswaza bbaawo nga bwali omusiyazi, kiki? Main point yo eri ki? By the way sikumanyi na linnya. Wano honorable yakuyambako n'akufunira oba omulimu oba ne bakuwa ssente. Naye simanyi kiki kyogezaako tegeeza. Siri tiimu Biswanka no, kuba Biswanka tansasula nti ansasula ssente. Naye abazadde ekyo nammwe mukiyige. Buli lw'omuyombagana n'abasajja be mwazaalamu abaana ne mutuuka like ku live musobola oyomba like mu chaati ne mwekubira amasimu ne mwevuma byemmwe naye nga temuzze ku media. Ku media omusajja agenda tusigale naye twamagambe wanswaza nti ndi ebisiyaga tagenda kera ku machanga omwana we yeetaaga obuyambi amulabire. So guys, muveemu embeera ez'okwagala likes and views. Muveemu embeera ez'okwagala nze bandabe nze asinga kuba ne bagamba ezenkanankana n'ebisikiti zaaka. Muka Biswanka togenda kera ku makya ofuuke mukyala Biswanka kuba alabika yakuzaalamu yalekaawo. Kisobola okera ku makya n'obeera naye tolibeera ku by'ozookola okumuswaza. Omusajja yenna alina mu bulamu bwe taagala muswaza. Gwe sizaddemu mwana kale kuba sejjusa nsobola ofuna omuntu omulala entayo. Naye omusajja gwokedde ku makya n'ozaalamu omwana ne mudda ku live n'omuvuma n'omulangira mbu musiyazi, my dear tagenda kwagala mwana wo, trust me. Obuyambi ogenda bwetaaga nga bwetaaga ku Biswanka nga tewetaaga ssente. Naye nga wakeera ku makya n'omuvuma n'omulangira ebisiyaga. Agenda keera atya ku makya ayamba omwana we nga wakeera ku makya n'omulangira ebisiyaga, nga wakeera ku makya n'omuswaza. Ye trauma ki gy'agenda osigaza mu bwongo bwe? Agenda keera ku makya ayamba omwana we ng'okedde ku makya n'omuswaza kuba anyway yakuzaalamu omwana serebu yetwalanga sita aba alaba omussa oyiwa obuyinja bwe. Banange ebintu ebimu tuleme kwagala likes, tuleme twagala bantu laba kuba ne bw'okola ki eno ensi yonna nze sivanga ku saidi y'abakazi, sigivangako.
eva mbeera tiimu bakazi naye abakazi mugenda tutama muyina ebintu bye mukola ebiswaza ate ebitama tugenda kubeera nga ate tuli tiimu basajja tusobola kuŋŋamba nti okeera ku makya dana badde nsobola kunziramuko password tosobola okeera ku makya kunziramuko password tosobola okeera ku makya n'oswaza omuntu gwe wazaddemu omwana akere ku makya akulabira oba akuweereza obuyambi mubadde mubuguba n'ekiseera kyonna tebinnaggwaawo ddakiika 2 ate muze ku live mwevumye ovumye omusajja ebisiyaga agenda labirira omwana wo oba omwana oyo si wuwe Biswanka asobola okeera ku makya olabirira omwana we ng'okedde ku makya n'omuvuma mu musiyazi olowooza asobola omuva mu bwongo bwe ne bwakeera ku makya n'agamba ono omukazi kanse tolinge naye okusinziira empisa ze wamulaga ku live tasobola kubeera naawe tasobola he can't so abawala abasinga nze nabagamba wande muyina amaalo g'abasereebu ate mba n'amaalo g'abasereebu bwakuzaalamu oba ofunye olubuto oyagala ojje wano omuswaze swaze oyagala ojje wano omuswaze ffe gye mwafunira embuto zammwe tetuliiyo mujja ku midiyo tuleekaanira musabye obuyambi n'abataaliyo mu masanyu gammwe ki ekyakutwalayo wali mwana muto gwe talina emyaka 10 nti oli muto munnaffe basika kutu ne batwala oli muntu mukulu wagenda ng'okimanyi ono ye Biswanka ate muyimbi ozze olaba drama zaani za Biswanka ate naawe era weetoopinzeeko ate ddakiika 2 omulangira obusiyazi abazaddemu abagenda okyayisa abaana bammwe mugenda kyayisa abaana bazadde baabwe abasajja because mpisa zammwe kujja ku midiya kwagala balabisa okitegeera so ebintu ebimu nsaba tubeerenga bakkakkamu ensonga ezimu ng'ezo bwe zigwangawo mutuule ng'abantu abakulu mutuule ng'abeeyagala ababiri mutuuleko ng'abantu buli muntu nti ono yeebakako n'ono mumalirize ekintu kyammwe naye temugenda keera ku makya mujje ku midiya mutuleekaanire mutusumbuwe ffenaffe tugambe bannange omukyala tugenda kubeera ku sayidi ya musajja because gwe wamuswazaswaza by the way audio ngenda gibalekera bye babadde ku live bayombye namwe mubiwulireko omukyala bwe yayolesezza obuziina bwe bwe yayolesezza empisa ze bwetyo bwe tubeera ku life experience Uganda mubeere bulungi babayi bavubuka bannange tosinanga omukazi akusinga obukulu ajja kwesibako yuta y'omukazi akusinga obukulu eba yaggwayo oyo gw'omulaba nga ŋŋamba tusize Shalom alabirira omwana audio kanzi musindikira zonna ziwaŋŋamba nteekawo ekibeera Shalom bamusibe yaŋŋamba tusibise Shalom buuza Chicken Promax oyo audio byonna mbiina nabitereka sina kyesayina nga Shalom tumusibise wali webalwanira ne Shalom byonna mbirina Shalom ngera bisindika oyo motherfucker Shalom tumusibise kola kitawo ndawe mwali mukola interview mwagamba mugenda ku polisi Biswanka awengayo sente ani tiyakweka Shalom tiyakweka yambulira amazima yapa kuyima ngezi bannange obeera gwe yagamba watakuyago walikweka audio zirina kanzi musindikire kati bimuwe yamugula mudda wawoni nga dde okunzita owulira ennomo olw'okuba mbeera eno nga nzina bikyalo wali oyagala nkuddemu ebigambo
Banzina mkwalo kati gwe ntomala na koto ina manyi gakisaja gwe toina na kwatoto kakonye tokenda ko toja samira kati gwe lwaki obuzalira musajja nacha tomala koto nya sabe tombira ko bazi sikuina ko buzowaza zina basirika nawe yani kwa yasanya mwana abachasi banzina kwa yutia ibyo omuwala oyo yagamba wamusiga infection